Lwaki obeera onvuma full figure? Lwaki obeera onvuma? Lwaki obeera onvuma? Lwaki obeera onvuma? Mwami wange yakubye ddamu. Bino ebintu by'okwogera oba guyite omulimo gw'okwogera gugenda tuusa omuntu owabi. Gye buvuddeko Frank Ntambi abadde munda okumala wiiki nnamba. Tulaba vidiyo ng'efuluma nga Jennifer Full-Figure presidential advisor agudde mu mbi. Balimu kuba emigere, balimu kuba ebikonde. Nga ka vidiyo kano kafuuka viral ku TikTok. Bannayuganda bangi bakawaddeko endowooza. Bannayuganda bangi nga basanyufu nti Jennifer Full-Figure akubiddwa. Jennifer ali opinionated, alina endowooza eyiye. Sometimes differing nnyo n'ey'abantu abamu. Sometimes ali extreme mu bigambo bye. Avuma, awemula, akakkanya, azalawa. So yinza okugamba nti akoze ba enemies bangi ku internet. Kino twakirabako sometime back ngaliwo omwami amwegezezzaamu. Omwami oyo yatuuka ku poliisi. Tulaba abaami babiri nga baganginze up ku Jennifer Full-Figure. Kyonna ky'omulowoozaako mukyala. Mukyala atalina maanyi ge gamu agayikwetinga ku baami babiri. Mu ka vidiyo kano tulaba n'abaami ababiri nga bamukuba ebikonde. Omu amukuba teke eza Van Damme. Van Damme omumanyi? Twamuyitanga Van Damme nga tukula. Jennifer Full-Figure fena tumumanyi nti addukira nnyo ku poliisi. The expectation is nti abantu bano abadde bamukuba tuyinza okubalabako ku poliisi. Tugenda balaba ku poliisi. Tuyinza okubalabako nga bakwatibbwa. Mu ka vidiyo wuli omukyala ng'agamba omwami wange akkubye. Lwaki obeera ng'onvuma? Kwegamba content style ya Jennifer Full-Figure ekkakkanya. Ayogera ebigambo ebikambwe. Abantu bano banyiivu bavuddeyo bamukubye. Ebiseera ebisinga twogera ku appropriate response oba response eyikwetinga nti nkuvumye onkubye ejjinja. Nkwogeddeko ontutte mu kkomera, nkoze opinion eyange onkubye essasi. Ebintu ng'ebyo response teba equal to the action. Kutegeera. Ebiseera ebisinga Jennifer Full-Figure avuma takuba. Simulabangako ng'alina omuntu gwakubye. The expectation is nti wenkuvuma naawe nvuma. Kasita nkuvuma n'ojja n'onkuba, the response is not appropriate. Efuuka assault. Bano abaami ababiri engeri yonna gy'oyagala okkirabamu they've assaulted Jennifer Full-Figure. Cause tegenda kumataringa wano. Ekivuddemu effect yegenda okumataringa. The fact is bamulumbye ne bamukuba. Whether Jennifer omwagala oba omuyinako embeera, abantu bano bamukubye. They are going to face the law. Kyanaku nnyo nti tutuuka ku point eno. Jennifer ayincitinga nnyo abantu sigenda mu defendinga. Nekye sitagenda ku defendinga response bweziti. Ez'okujja ng'oyagala ku disfiguring omuntu. Eŋŋumi ku face you're trying to disfigure someone. I get you. Womugjamu eriiso. Womugjamu erinnya. Ebintu ng'ebyo. Ono omwami abadde talowooza lwakuba badde alina omukyala amuliko ng'amugamba omwami wange akkubye. Okitegeera? Omukyala amuwaga. N'alowooza nti kankolewo kyenkolawo. Kyokkola amugambye vaawo tugenda. Okitegeera? Gikume. Sikira bigambo byakozesezza. Naye nga ataddewo embeera alaga obusajja bwe. Sometimes kiba kirungi no reasoninga nti ngenda kukola action ene ngenda kuntwala wa. Mu recordings akantu kano. What sort of stupidity is this? Mwasultinze omuntu mu recordings a video kyemanyi be bagitadde. To prove a point. Nga bakusiba. Nga ate ovaayo okaaba amaziga. Jennifer nkugambe sola mu defendinga. She's so vulgar ali extreme. Inciting violence. Naye mu inciting violence ye takuba bikonde. Yagamba nja kukubaho okuggwe. Waliwo kirabyeko? Tekibangawo. Kati gwe omulumbye mu kkubo. Ate abasinzizza amagezi ababuuza lwaki mu nkuba. Okitegeera? Kwegamba mwene embeera kigenda kubeera kizibu. Mu ka video akagenze ka trading ku social media kalaga nga Full-Figure ayisibwa bubi. Naye ng'entawo eva ku ki? Oli ku Yugi Update TV kw'osinzira oba ng'otuwuliriza ng'atanatweyungako kirira wansi. Waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako ddala bulungi nnyo. Abali emitala amangi ambatumiddeko, abali mu diaspora nammwe
emitala w'amayanja mbatumiddeko nnyo nammwe batanatweyungako mbatumiddeko nnyo naye osobola ogenda wansi waliwo ekigambo subscribe n'okikonako n'oba nga otweyungako. Full figure bukyanga wakula ntalo leero yawakula luno. Tukimanyi bulungi nnyo ekibiina kya NRM kyegumbiridde omuze ogw'okugulirira abavumi okusobola okulaba nga basilentinga figures ez'enjawulo oba n'ebibiina ebyenjawulo. Era kyenyinza okugamba nti full figure y'omu ku figa ennonde ezaanokolwayo okuva mu kibiina kya NRM okusilentinga ba criticism abagenda maaso n'okucriticizinga ku gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Era mbu naye presidential advisor simanyi muki naye gwe kyoba omanya. Naye kavidiyo akatambudde ku social media kalaze engeri ku full figure embeera gy'alimu nga si nnungi. Kalaga nga agenda maaso n'okukubibwa so era kalaga embeera gy'alimu ssaawa zino. Kitegeeza ki? Ebintu birungi si birungi bannayuganda bakoowu. Kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti ono yeegumbiridde omuze gw'ogenda maaso n'okuvuma abantu kubawemula watali wadde balekera katiibwa. Naye kati kiraze nti nno abantu bino babikooye era babyetegekedde. Bangi be tulabye nga bavuma abantu nga bakwatibwa nga badetainingibwa. Naye full figure azagenda maaso n'okuyisaamu abantu amaaso ng'ayogera ebigambo ebinene ebizito naye nga mpawa musonga mu lugalo. Ne kikakasa bannayuganda nti nno amateeka ga Uganda ga kutwalibwa mu ngalo kubanga abamu tewali babavunaana era balaga nti bali above the law. Kati ensonga waaki bannayuganda bagenda kufuuka balamuzi ku lwabwe nga buli nsonga ejja bagyeramulira nga tebalinda bitongole ebiramula kulamula olw'ensonga nti n'eggwanga demokurasiya taliimu. Obadde oli ku Yugi Update TV kwesinzidde okuba nga otuwuliriza. Mbagala nnyo, mbagaliza weekend ennungi, mweraba.